bino ebintu bya ssente bwe tuba nga tugenda tubyogerako nze nabagamba nabajja dda mu mbeera eyo ya saving kola kino kola kino ebyo ebintu tebikyakola waliwo we nabadde nga nina wensoma omusajja yagenze n'ayogera ku bintu ebikuumidde mu bantu mu bwavu n'agenda yayogedde nnyo ku kigambo ky'abantu okwagala okuimpressinga abantu njagala okuimpressinga abantu n'agenda ate ekyo kaakati kimenye nnyo abantu abali mu corporate world n'agenda n'ayogera ku bantu okuba nga bafuna ba partners ababi oyinza okufuna omuntu nga ye talina financial discipline akwata ssente nga bw'aba ayagadde ddala mmwe abakyala mulina omuzoogo mutera nnyo okukwata mu ssente za famire ne mugabira bannyina mmwe ebizibu byewammwe eyo bitera obutaggwayo abasajja batera ennyo obutakwata mu ssente za famire kwezimba naye abakyala mumanyi okuzikwata mu omutima gwammwe ogwa famire gusigalayo nnyo ne mukwata ssente z'awaka ne mutandika okubanga muzigabaagaba gwe kakubyako ojja kunsonyiwa naye nkoogedde kati yagenze n'abanga obuntu obwo abwogerako nekinzizayo ku kintu wano kyenzija nemba nga agezaako okusomesa abantu nti mukimanyi nti bwe tusomesa abantu ne tubajja ku ssente ne tubatwala ku relationship abantu bagenda ne bayomba ate lwaki ekyo aba yakyogeddeko lwaki tasigala ku kino the discipline of life erina okubeera nga eri holo okumaliriza ekintu kino okukimalayo nti bw'obanga oli mu relationship embi kizibu okukola business tebakikulimba nti oli awaka waatabuse kizibu okukola ebintu ne bitambula bw'obanga wafuna omuntu nga tamanyi bintu byakwezimba ng'ali mu kwejalabya kizibu nnyo okubanga ogenda okweyongerayo kuba gwe kyonaagamba nti ngenda kusevinga nina kyenjagala okubaako ne kyenkola tagenda kukikkiriza lwa nsonga nti nno ye ndowooza ye ekyo si kyalowoolezaamu kati byonna tugenda tubyogerako ne tukoona ku kino nekyo kuba ffe tumanyi it's a collection mulimu abantu be tugenda ne twogera nabo wano n'agenda n'akugamba nti nze Haji njagala okubaako ne kyenkola naye omusajja wange buli lwe tubanga abafunyeyo akasente n'akwana n'agenda n'awasa ogenda okulaba yazadde ewagindi n'omanya ku olwo lwe twafuna akasente n'omanya nti akakasente gye kaggwerayo kakati omukyalo ono wawako ogenda okulaba nga naye takyayagala kukwata ssente kuzikwata bulungi atandika okuzikwata ng'azoonoona lwa nsonga akumanyi nti nno ssente bwe wazifuna ekyaddira kwali kukwana bakyala kwali kugenda kuzaala mu bweru ekyo ne kigenda nga kikuhindaringa so ezo discipline nazo zibeeramu nti omuntu gwe kyokoze ekikyamu awaka kiyinza ate n'okufuula n'omulala n'afuuka omuzibu ate teri kizibu kano kankababuulire teri kizibu mu maka nga mukyala nga yanyiize bw'akwata ku byenkulaakulana nabyo anti aba takyakusaasira abaana buli trip aba ayagala bagigendemu aba ayagala buli kintu kyonna abaana kye bali entitled to obenga okibawa lwaki lwa nsonga nti yanyiize so the whole process has to be respected disciplines zizonna zibeere nga ziri respected kuva mu bufumbo kuva mu mikwano yengeri gyokka gye tusobola okuba nga twekuŋŋaanyamu okubaako ebituufu tukola Tracy Kivumbi agambe nti nalina omuntu gw'amanyi afaanana mukimanyangako nti waliwo abakyala ababeerawo ne basabirira ne zigundi zi container z'ababba bwe zigwe mu mazzi nga ye kuva lwe yafuna ssente yafuuka ekizibu ng'agamba ssente za June oyo zirabika ze zimuwaga kaakati senga aba revenue bamukwata yennyini yakuwendulira n'okuwendulira n'agamba omusajja ono kabamukwate bamukendeezeko so bwe tuba nga tubuulirira ebintu bino nze I believe it has to be a collection omuntu discipline olina ogiteeka mu maka olina ogiteeka mu relationship olina ogiteeka mu mikwano gy'otambuliramu yekitutwala n'okuba nga tutakolinga ebintu bino in different angles kubanga byonna somehow somewhere bitukwatako era bibaako engeri gye bitukosaamu gwe bw'oneesiba ku kigambo kimu nti oyagala kukola bukozi ssente okujja kuzifuna omukyala awaka ajja kuzitwala ssente ojja kuzifuna mikwano zo gijja kuyamba okuzoonoona ssente ojja kuzifuna naye mikwano gyo gijja kuyambako okugyonoona oba ab'eŋŋanda b'otamanyi ku controlling nga bajja kuba bakuleetera ebizibu byo day in day out
mbimanyi wano waliwo abakyala abasiba ano nga bajja nabo nga bakaayana omwami wange alabirira abeewaabwe bonna ekyalo kyonna yakimalayo sente ate kaakati ne mutandika na kudda ku competition anti yaweerezza abeewaabwe nange kambe programu nga njitandika nsoose kusiikuula fitina wobanga mukyala na mwami mubadde mugiraba babiri nsoose kubasiikuulira fitina kati awo tusooke tweyongereyo programu y'olwaleero tubadde tutunuulira kuzimu ku nnono tutambulira mu nnono za Napoleon Hills yali atusomesa naye alina olugero lwe yali ennyingo eno gye twatuuseemu yali atugamba kuyigira ku bizibu ebitutuuseeko ekizibu buli omu kyemmanyi wano buli muntu yonna kuba I believe nti growing up mu perspective yange y'okutegeera ebintu omuntu okukula bizibu buli muntu alina ebizibu buli nnyumba yonna erina ebizibu okuggyako ebizibu bino bikyukanamu ku ngeri gye bizzeemu bikubyewa era n'abazannyi kyaba birimu nkikuddiremu buli nnyumba yonna erina ebizibu nina bemmanyi abali e London olwaleero ng'ogwakamwanyi gwe gwakutte wansi ne waggulu nina gwe mmanyi ali eyo nga baamumma empapula ayagala kudda kulaba baana be naye ng'omulimu gw'alina gumusasula ssente nnyingi nina gwe mmanyi eyo alina birwadde bibi ebimuluma nina gwe mmanyi eyo yakwata n'alabirira abaana be abaana bakuze bamufuukidde ekizibu nina be mmanyi eyo gye bali bakola ssente naye balina abaana baabwe baabaleka kuno tebabalabangako so ebizibu byaffe tubirina naye ebizibu bikyukanamu bukyusi kakati wano akanyomero k'olwaleero ke tubadde tugenda okutunuuliramu ebizibu by'olina gwe ng'omuntu obivuunuka otya era obiyigiramu otya era obifuula otya okuba nga byamuzinzinze nno nina wano omukyala nno yali angoberera n'okungoberera namulabye okwo alina ka message ke yagenda n'ateekako n'agamba nti Haji atusomesezza era abadde akola ebintu birungi naye katusuubire nti tewabeewo kibalukawo n'agamba bwe yabadde amaliriza n'agamba nti naye nzijukira Haji ono okujja ku scene okugenda okumulaba yajjira mu drama kati awo nentegeera ki kye yabadde ategeeza njagala mbategeeze the drama and how I turned it around ntandike nammwe okuba nga mbasomesa abamu ku mmwe mugenze ne mundaba bulabi nga muntandikidde wano wala olugero lwange ndubaddiramuuko katono ngende ntandika okuyamba gw'osembeza olugero lwo yali 2020 nakomawo wano e Kampala bwe natuuka e Kampala nze waffe mu famire yaffe nze musika wa kitange naye ebbanga lye namalayo nagenda okudda nakomawo wano nga nina ebintu ebitansanyusa ebyali bikoleddwa ewaffe bwe ntuukawo nengezaako okuba nga mbitereeza abantu abaali bakutte empapula z'ewaffe natwala nti balina ekintu ekitaali kyesimbu kye baali bakoze nenkozesa obusungu bwe nakozesa obusungu okubajjisaawo ebintu ebimu bye baali bazimbye batalina kubiteeka ne banzigulako emisango egyo abantu mugenda okundaba I think yali around May of 2020 nalaba bantu kuba nzijukira wano Uganda twali tugenze mu lockdown nalaba mamotoka gange nga gazze wano ze muyita drone ze mumanyeze ezibuzaawo abantu wezajja eddoboozi kandyongereko awo abantu we mwandabiranga bankutte bansiba bantwala gye bantutte we bankomyawo mu kugezaako nali sinyumirwa nti mawulire nti ge nali njagala naye abantu abandiko baali b'amaanyi ate nga nali naakakomawo okuva e London nali naakamala emyezi ng'ena
nga nkomyewo wano e Uganda nga Uganda nkyali fresh